kubuliri otumalira ensonga zonna omuntu wo planningira nzizaako ki omaka gutandise ngenda kikola nti omaka gweddeko yenkoli nti lwaki osuluwo kyo kikusuza nga okukonadde nga rose form webali onoonya balongo bakubuze ekyama kiri mu rose form abaana bakola omufaliso wonna ate wonna wooli gukusangawo oyagala ki mwana mulenzi ozaala bwolaboka oyagala musika omwana omusigo genda muzaira ku mufaliso ogwa rose form bakola omufaliso oyagala gwa round oyagala kwegamba guno ogwa bulijjo oyagala munene oyagala medium oyagala gusembayo oyagala gwa mwana gwa jjajja gwa mama gwa senga oba gugwo rose form nkusaba ekintu kimu nze Stecia Mayanja sisula ku mufaliso mulala ate ngoyagala bakusalireko kuba essimu obagambe nti Hajjat Farida Stecia Mayanja mumanyi yatulagiri n'atugamba tujje ku rose form tufune emifaliso. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Nga tonnalaba please subscribe ring the bell buli lwetuteekayo osobole okumanya kiki kyesigumiikiriza Haji kiki kyotankoze ebyo byonna neŋŋuma onvuma olinga avuma akaana olinga agamba nti wanzija mu kasasiro olinga agamba nti wano nakubo siriko bange sijja kuvaawo ekibakire sigenda vaawo akakange genwaniriddde ebbanga nguŋŋamba mbugende wamwe mbubyampaka ngumpalula ngawalula kasasiro mukyalawo ena myaka 2 nkufumbi kati sigenda vaawo sijja owazira banzira wano baseko mulambo gwange wano sigenda mu maka gange mu bintu bya kisiriesi tegedde sijja nasaka Zahara ndi mugezi omanyi kati nvudde mu ghetto kati nyingira maka ate nalo lindako si kye kino kye bagamba from ghetto to parliament from parliament to lindako nga lindako gwe nga tonnakya mukannyo seerabirayo ka marriage certificate kange kakano buli kimu nkirina kati gwe madam simanyi Hajjat. Kakati mbadde njagala ompulirizeeko. Mbadde bwe mgenze bwe nti nendowoozaamu mbadde nsaba okkakkane ebyo by'obusungu tubireke kuba ndowoozezzaamu amaanyi tegalya singa eŋŋaŋa ye kabaka w'ennyonyi bino benna ne boolabye nkambuwaddemu mpozisi nkambuwadde lwakuba nti ntaasa ggwe omanye ebintu ebimu gwe tolabanga ku ndwadde zino nga zizze bagamba abantu mubeereka naye ng'olabanga abakambuwalira abantu so nga ate baali bataasa bbo kakati nakino
abasajja bano sente zaabwe bazinzibireko mbadde nkyalina mu kisenge nimbakubesi nibagamba nti kakati tugenda kusindika omukyala awo nga sente bazibi yajje agire nga abeera omubeera naye alabe woosula kasala n'alabawo tekirina buzibu nze nange ngamba ti mukyala wange muntu mutegeevu ye muntu gwe ngamba ekintu n'akitegeera ate si ye muntu awakana ng'obadde olina kyomubuulidde nti kino kiri bwe kiti anti ngamba kankikubuulire kakati n'agamba nti ne baŋŋamba nti oli ajja era njagala onsonyiwo byonna ebibaddewo abagenyi bwe banagenda bwe tunaba baakubako kye twogera tunayogera naye ye omukyala bw'ajja gwe kyogenda okukola ogenda mutegekera eno mu kisenge ekyaffe gyogenda omutegekera ffe ojja kugira nga oteeka eri omufaliso gw'abaana eri mu galagi nga gyokyali bwe tunagayalirira ekintu kino banaye bayinza otusiba ate nange sandyagadde ggwe omukazi omulungi alina enjala zo bwe ziti zino bagende bakukwate bakutwale bazisikemu tubaanirize omukazi ono njagala omunfumbirire bulungi nnyo omufumbire bulungi nga bwomanyi enfumba y'ekiwarabu kuwali omanyize ndi musiru wagenda n'ongoba wangobera mu nnika nkomeddewo mu nnika Hajjat in fact gwoli Hajjat wa wano nze ndi Hajjat webweru ndi wa Dubai ndi mu Emirate okitegedde wagenda n'ongoba ngolowooza oli mugezi nnyo nze saakukayanya kubanga kyemanyi nti waggulu w'omumanyi eva wabeerawo omumanyi kati gwe obwongo bwo bwa wano bwali bulowooleza kano katono nnyo kati mukwano nkomyewo mu fezi 3 nga si yono Zahara gwomanyiira oba bambi kigenda kuntunulako kitya kati ate n'otunuulira oli maama wange atalina sayidi oyo oba oyo ngenda bufulumya mu nnyumba nyiza okwogera ennyo munnaani oba kati ekyo oba simanyi na kyamukolera naye kati ekyo kantuuke waka nze amanyi kyenye kuba kati ekyo tekimalira nnyo buli ekino nakyo nga tekituuka tazize kinyinguyiraguyira nakigamba gwe tonkwatirira linda nnika okitegere naawe tovaako tereera bulungi nekijja nga kyonna kinguyiraguyira nekigamba nze tonguyiraguyira tumale nika nika olwawedde kyazize kinjuhuzuma ati nika kati ewedde nekigamba linda konsoka ennyingira amaka kati bwe semaddu sembikibiki ebyo bukyongo mmanyiira wandeka ku mukolo ogwasooka ekyo nenshugumira nezijja wano eno ne muntega akantu ekyo nakyo nenshugumira kandabe ku luno wogenda okuneeyambula si kuwasayinize kunika bulungi Zahara novayo ne marriage certificate esente zikulimu Zahara n'abaana benaazaala bagenda kubeera bagezi ngaazi kati gwe kyoba omanya naye nga kyo kitegede kiŋŋaani bwe kiba nga obwongo obugambye nti wonna oŋŋamba osula mu galaki kina nnemesa obeera mu maka gange weeri kino si kyogera lwakabi oba onteeka mu kinaabiro oba osalawo nsule mu ttooyi oba nsibira mu kasitoowa nga mukyalawo Zahara bwe yakola naye nga ndi maka gange ekyo njagala okimanyi nti toddamu okulowooza ekintu kyonna olinayo pulaani yonna gyosobola okukola ezijja mu maka gange ekyo weeri Hajjat nze siboling Hajjat mpazi n'ekiro koba owulira nga wano okoyera olina eddembe wambuli abaana bagende batwala mu kyalo olina eddembe okukwata ebintu byoyagala ogende anti mukisibbiri ate mukisibbiri byenkola bitaasa ggwe ezaako okuddamu okulowooza nti wano nsobola ovaawo tibikugamba kwata enkuba ogende mubakwano balukumaani obeere ewekisibbiri okole ndizo ziggwe owudde ekyegamba anti naawe wano mbadde njagala tube nga nawe toliiwo anti bayinza okujja nga oliwo wekka najjanga covid yajjanga covid mubutuufu ddala yajjanga covid era nabo ababadde balowooza nti covid olw'okuba nga akyaliwo si baakukola kati gabalemye okukola nga waali kati nno nange nnyabo byenjagala byonna byonna diiru zange kanzikole kati nga covid akyaliwo bw'aligenda okuggwa nga nange ndi bulungi nkajjadde nteredde naye nnyabo eyo gyonsindiikiriza tolowooza nti ojja kunsinza amagezi nze siggwa amagezi nkyalina Hajjat yoyo ndomo
kati nze kati bwe kirango otegekanga bwe nkugambye nti otegeke nga bwe nkugambye kubanga bangambye nti ono omukyala agenda kujja gwe baweereza naye ate ekibinti simanyi bwafaanana nina agenda bugenzi wali n'atuuka nga agenda okubuuzabuuza nga wendi nti ngenze bwe kati tegeka omufumbire omwalire neyo mu kisenge kino godde eri mu galagi nga bwe nagambye ekyo oba ogenda naye nze kati ngenze kumulinda ndabe Hajjat ndowooza wote mugenda okukola ndowooza ofumbe kasite ebintu byonna byonna byaguliddwa mufumbire bulungi buli kimu kyonna okitegeka bulungi naye ntaasa butaasa munnange tovaamu ekigambo kuba wooyogerera oba osindise mu kkomera Hajjat tonyega ekigambo kyonna ekigambo ekikuvaamu kiba kinsindika mu kkomera gwe bwe tutuuka tunula butunuzi kye bakubuuza kyonna gwe byonna byonna ojuliza nze gwe tonyega kigambo kyonna kuba wooyogerera oba nsindise kkomera ojja osibewo wano nze nfulumye tingenze nalowooza nti mulinge bulimbi neerawuga Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mwenange mbadde ndowooza nti It's okay. omanyi mbadde nkyatereeza nga bwe nabadde nkugambye It's okay. buli kimu kyonna nga njagala kibeere ekirungi No problem. nina kyemu Why'd you hurt? otegedde woli Oh my God. Adwera mitemyewe twaikyogera ko denondagira nonamantibotiboti. Yes. naye ngaolira omutwe ogukwata Oh, come on. Nawe oyagala omuntu kyonna kyaba akugambye from day one. Tokyerabira. nze ojja kunsonyiwamu okerewamu okwo tekubadde kugendeke Yeah. ndese buli kimu kyonna kiri awaka Yeah. nga kiri bulungi nnyo Okay. mpozi kyenjagala okugamba omanyi ffe African culture Yeah. tulina abantu tubana bangi awaka different people Okay. yeah kale ate omuntu gwe nnina ali awo nina okanyambako akola Oh, emirimu made. yes Oh, yeah fine. yeah Okay. naye atera okuvaavaako ngeri alimu gamba No, she's mentally ill. no, but like that something of that no sort problem. naye kati bwaba byaba ayogedde era bitwale bwotyo oluusi ayombera ddala naaba ng'ayomba nga era bw'omanyi bazoolo bwe bati naye nga bw'omanyi abaddugavu